بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. سورة المسد. الله سبحانه وتعالى يجتهد كانت بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا جزكر الدين كن جنبري أبي لهب إجاء أبي لهب وتبن وعبد المطلب وتب سمكن جكا wabulana yenna n'azikiririza ddala n'asaanawo olw'ebikolwa bye n'ebigambo bye ebibi ebyamuvaamu ebinyiiza Allah. Omusajja oyo ne mukyala we baalinga bantu babi nnyo eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama, era baamutulugunya entulugunya y'ekika eky'enjawulo. Erinnya lye ery'obuzaale yali ayitibwa Abdul Uzza. Oluvannyuma ne bamubatizaako erinnya erya Abi Lahab, nga bamanyi bagamba nti yali musajja oyo nga mulungi, nga feesi ye temagana, ng'eringa kimyanso olw'obulungi bwe. Ne bamukazaako Abu Lahab, taata kimyanso feesi, nga abantu be basazeewo okubeera nga batuuma omuntu erinnya ne balimukazaako. Omusajja oyo Allah subhanahu wa ta'ala era nga bwe yayogera yamuleetera endwadde embi nnyo ey'akawumpuli yali esobola n'okubeera ng'abantu bagitya okubeera nti agibasiiga. Bwe yafara amalira ddala ennaku kumpi 3 nga tannaziikibwa n'awunya n'akamala. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekye yakikola olw'okulaga abaaliwo nti subhanahu wa ta'ala kye yayogera gaali mazima. Allah subhanahu wa ta'ala yanyiigira omuntu oyo ne mukyala we eyali ayitibwa Ummu Jamil. Omukyala oyo yali nga naye teyeeyisa bulungi eri nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ma aghna anhu maaluhu wa ma kasaba, teina kyegenda kumugasa emaali ye, wa ma kasaba n'ebyo byonna bye yakabasana ng'akola kuno ku duniya tebigenda kumugasa, era tebyamugasa kumuwonya kibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuleetera kuno ku nsi eky'obulwadde. Yadde era emaali terimugasa ku lunaku lw'enkomerero Allah bw'aliba ng'agenda okumuzikiriza mu muliro. Abaana be yalina n'ebyobugagga tebiina tebigenda kubeera nga bimugasa, si byamugasa ku duniya kumuwonya busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, so nga ate era tebigenda kumugasa ku lunaku lwa nkomerero. يصلى نارا ذات لهب. Yasla naran, agenda kusonsekebwa mu muliro. Zaata lahabin, gunnannyini kwaka nnyo, gunnannyini kwokya nnyo, gunnannyini bukambwe mu kwokya okw'ekika eky'enjawulo. وامرأته حمالة الحطب. Wamra'atuhu, ne mukazi we bw'atyo yali ayitibwa Ummu Jamilul Awra, eyalina eriiso ng'alina limu eriraba, mu Luganda gwe bayita ow'ettulu. Hammalata al-hatabi, eyali omwetissi w'enku. Abamanyi bagamba nti omukyalo oyo yalinga akola nnyo ekisoboka okuziyiza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okugenda okusinza Allah we, nga mu kkubo lye ateekamu amaggwa gasobole okumufumita alemenga okugenda okusinza Allah we. Ne bamukazaako erinnya nti Hammalata al-hatabi, eyeetikkanga enkwe ez'amaggwa abeerenga yeekiika mu Nabbi sallallahu alaihi wasallam aleme okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. So nga ate kimanyiddwa mu bisoko by'Ekiwarabu ti Hammalata al-hatabi, omuntu eyeetikka enku, ewaabwe kyalinga kitegeeza nti ye muntu atambuza olugambo wakati w'abaagalana ng'ayagala okubatabula, kubanga enku nga bwe muzimanyi nti zirimu omuliro zookya, n'olugambo lwokya wakati w'abantu abaagalana embeera neeyonooneka. Abawarabu baagambanga nga bagereesa nti omukyala omwetissi w'enku kiba kitegeeza nti omukyala omutabanguzi w'abaagalana ng'akozesa olugambo. جيدها حبل من مسد. Fi jidiha, mu nsingo y'omukyala oyo, hablun, Allah agamba agenda kuteekebwamu omuguwa, min masadin, ogw'ekika ky'ekinazzi, nga gwalukibwa mu kigoogwa eky'ekinazzi. Mu budde obwo
kyalinga Omwarabu bw'oba okimubuulidde ategeera obugumu bw'ekika ky'omuguwa gw'oyogerako. Omusajja oyo ayitibwa Abi Lahabi ye musajja eyayogera ebigambo ebyanyiiza Allah subhanahu wa ta'ala olunaku Nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yayita nga Allah amugambye nti wa anzira ashirataka al akrabin, genda otiisa ab'eŋŋanda zo abakuli okumpi. N'agenda kasozi n'ayimirira n'abayita n'abagamba abantu ab'ekika kya gundi abange ab'ekika kya gundi ab'enju ya gundi mujje ne bakuŋŋaana. Bwe bamala okukuŋŋaana n'abagamba nti singa mbabuulira nti nze ali ku lusozi waggulu nnyina omulabe gwe nnengera atulumba muyinza okunkakasa. Ne bamugamba nti tetukkakasa nga mubulimba mwana wa muganda waffe, tukumanyi nti oli sadiqul amin, oyogera mazima ate oli mwesigwa, ate gwe ayimiridde ku lusozi ffe tuli mu kikko ky'oba otubuulidde kyonna tulina kikakasa ne tubeera nga tweteekateeka kwaŋŋanga mulabe. Kyava abagamba nno kati essaawa eno ekibayisizza kwe kubategeeza nti omulabe asinga okuba omubi okusinga n'oyo gwe mwagala okweteekerateekera kwe kusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo bye mwateeka ku Kaaba amasanamu 360 mulina kubeera nga bwe mwagala okuwona kuno ku nsi ne ku akhira musinze Allah omu. Omusajja Abu Lahabi kyava avaamu ebigambo nga yeekandagga n'amugamba lihadha jama'atana ya Muhammad, ekyo kyekitukuŋŋaanyisizza wano wange gwe Muhammadi. Tubadde tulowooza nti ogenda tutubuulira ekintu eky'amagezi tabballaka, singa Allah akugjawo n'ova mu bulamu bw'ensi tolina mugaso mwana gwe. Allah n'anyiiga n'aga nti emikono gya Abi Lahabi egisonze mu Nabbi Muhammadi nga yeekandagga gimaze okuzikirira si yekka wabula naye yennyini asaanyeewo. Aya eyo n'ebeera ng'esse mu ngeri efaanana bw'etyo ekyafaayo kyayo.